Mpuga, Segona, Namboze, Lukwago, Semujonganda, Muwanga Kivumbi, Mbidde, abo bonna ekyababulamu kiri kimu kwekkirizaamu nti Allan yabaatukulembera ng'oli alabira ddala Mwende ye Kyagulanyi kambere kiriya Mwende ye Kyagulanyi gwe tuba twegattako Halandi waffe oli n'agamba nze sibimanyi yali abeerawa wa ghetto yali anywaki n'olaba abalala bamaze emyaka 2 abalala 3 abalala 25 abalala 15 bafuga n'omusajja bo baloza yekka yafuga tubagamba katukole mu substitution batete tukola mu substitution andi gwe moleeta myaka 10 toyina kyokolo oyogera luzungu oyina abantu babiri oyina omutamanyi bulungi luzungu naye ayina ensonga z'abantu oyina omulala amanyi nnyo oluzungu n'ensonga z'abantu sizaaliko otwalaani gwe ng'oliko kya n'ogamba nti substitute Joseph Vayo tegusulwa yayingirayo Joseph n'agamba nze Sevayo oddamu n'omumpira siraba buzibu bwa Nabbosa siraba nsobi gye yakoze mumunenya kwogera mazima mumunenya kubeera muntu mumuwogera kubanga yagambye byakakiika kaliko ebya entertainment kenjagala yabadde ategereka bulungi mwe mukamunoonyeze kuba mupya kati buzibu kyawo alemeddwa ololololo twaki kyekiri waawo mu parliament ng'oggyeko oluzungu lwe beekwekamu twagala bwesimbu twagala mazima twagala atumanyi twagala tagenda twerabira twagala atwalayo bitwamutuma kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Allan Cruise gemanya nyongero banirizaako yona gye musinzidde okuba banaye mujje baleko kansobire obulamu butambulira ddala bulungi maridadi sana eggwanga Uganda likyagendera ddala litambulira ddala bulungi Angotegu nsanyusa okulabako nze sinze ogamba otya nze ndi bulungi ogamba otya tambula bitya naffe weetuli wano yeso okulaba nga embeera oba oli awo tubaamu engeri gye tutukola ki tufunyeemu ekyakwange ono olwaleero ono ku mulinaado omusajja mukulu afudde Odinga ate kigenda kukesa nnyo Kenya kigenda bakosa nnyo nnyo ddala kubanga Kenya ebadde ekkiriza mu famire ezo bbiri ey'aba Odinga n'ey'abahulu Kenyatta ze famire bbiri ezifuga Kenya n'olwekyo yabadde ayogera ne bamuwulirizaako baba avuddewo kibi mulinaano wano Kenya kibi musajjawo njagala omutumireko si ono ani ono Ben Bagio Ben Bagio Nyombi Ben Bagio Nyombi kyeyagwako kyate tebabiwulira tewulira bya Ben Bagio sabiwulira kyekiriwo mwada yali sente za faawo ani ene wamwewa nankulabye oba yeye nankulabye sente zityate tulina omuwala Ben Bagio yantuma bambi mutwalire Spice Dana muyimbire ku birthday ye ne mutwala Spice Dana ne mutwalayo nayimba sente zatuka mu kanyingi naye omuwala yatuka ekiseera n'agamba nze soka ki nzo yalina sente sobola okumbeezaawo ani Ben Bagio omuwala yagamba oyo yalina sente sobola okumbeezaawo omusajja bamuyisa bubi nnyo anti bamuyisa teyaliiwo ngaliko online kati patani yagikola patani yagikola yagisindika sente ne tubikola eno byonna kugula birabo drive oza lwali luto twapangisa Spice Dana yagira ku drive Bagio gatangambanga kate esimu yesijiri eri musimu eri gyenchaginga nalibadde mukubirako gwe mukubira omubuuze wamwe omuwale yali atunda ebizigo gwa surprise nga kyagwa kiti ajja kugamba kasiru nnyo sikalabanga nako tukanyumiza ate mbadde ngenda mukubira wano lwa kwesimu yange bagichaginga Ben Bagio kyali wange nnyo tebyali bulungi bibaddewo ddi ebyo myezi si mingi nnyo tegiwera n'ebiri kati era ali mu depression kati yamumanyirawo Bagio yamumanyirawo muwala yamumanyirawo
aka yamuyiriba ku internet Ben Bagio okonyinako engeri so mukwasaganyamu kuno nayina ne namba ye Alani Chichi byogera bituufu babikize sikwa sina kyemanyi mpulya bulize mawulire ajja kukubirako Ben Bagio kamanoonyeze wano mbukedde musajja ali wa bya mizannyo oyo nnyo kati spasirana ne musaso ne mujjamu spasirana baali bamaze ddo musasula kati omuwala atunda bizigo nankulabye gwe oyagala kusunga nkulaba sikusunga soba kusunga Ben Bagio jambe kyali wange ningezaako okufumitiza nebo omulabako mukubireko omusaasireko nja mukubira ninde mukubira wano wenyini nga twakavaado ngende mukubira omukubira omugambe owa ebyempulidde nti omwali yali atudde nakulebye side ki oba kizimbe kyekyo wasoko mbenga kasuku yaŋŋambye n'okuŋŋamba ate yalina nyini kizimbe ye yatwala omuwala kwe twagenda okukolya surprise ekizimbe kiringa ku katale kalina enjeru yeru eryawe kizimbe kiwanvu kitegedde awalinga kirina emitayimbwa ku mulyango woyita ogende olinga agenda ku gundi bakita extreme manyi bwe extreme oba yeeyo extreme nankulabye bova ku bitaala ng'olinga aserengete wandegeya tegedde ate ntegedde nze we nakulira awe sine gwe simanyaawo kati mukwano gwange bangi kati kyava ku kikyali kyetagisa okyogera kyava ku kyokukyogera kyali kyetagisa okyogera nti oyo talina gyantwala tasobola kundabirira biki agwe wali ku mukolo omwala kamukulage omwala kamukulage omwala yatu omwala kamukulage omwala yono nibo tayongerako butayongerako era mbadde nibo tayongerako omwala yono nibo tayongerako naye gwe omuliro gwali ku social media mboki ate omuliro gutya omuliro gwaki omuliro gwaki mbo omwala oyo ayinja bikubuulira wanje kadde mwako nga tagala mulabe myaka gye kakati gwe emyaka gye gwe togimanyi sigimanyi annange omukazi oyo hayina ensi muweereza sente agamba ayagala tambula business class muwa sente za Christmas tuva mu Christmas tanagula tiketi agamba sente yazirya so I buy another ticket for her. They took in the Zanzibar, everything was okay. Everything, it was okay. And I usually try to come out. I'm waiting for motorcades, I'm picking, tolerating that nonsense. Aba mukwano gwe. And last year, I'm waiting. I don't remember the motorcade supremacy, Chiro. Sam Kaga, Sam Meka, Postinga. You will tell a postinga. Buli kantu apostinga. Nze nagenda kati nze senasi tikankubuulira nze nagenda okuva eZanzibar nga oyo omwana antazi. Batwakava eZanzibar wiiki. Siyo yedde boss. One week nga twakava eZanzibar. Mwe baana mmwe. Ndowooza ku vidiyo mubulaba obutambula obwa Beni ne Nusula. Gamba yawooma. Kiruluuta weewale. Abannayuganda. Onakyo wayogera. Sajjawo bambi jasi njagadde kugambako gwe tobeera nnyo ku mikutu sibeerako atobeerako naye njagadde kugamba kyatula ku mukwano gwomunnange bamukuula ate bamukuula batya ate towulidde ng'agamba no mu byonna ebyogedde temubadde kukuula
akola sente ze. Agambye bali bonna Zanzibar. Katata babakutte ki? Babakutte ki? Sente. Ogambye bamukula sente. Kati ogamba bali bonna Zanzibar. Ate agambye bali bonna Zanzibar kati wabira okukulaawo. Nze sikulaba mpozi simanyi byokula simanyi bulungi. Tosobola gamba nti bakukuula nga tewali n'omuntu Zanzibar. Ate gwe gino ogamba byagenda bulungi. Kakati olwo babakuula ki? Chali wange tebalina bibamukula. Alikiriya nnyo tewali bibamukula. Nje mukubirako gatuvudde wano nze chali wange. Ben Bagio chali wange nnyo ate n'oyo mukyala mumanyi. Omumanyi? Mumanyi. Tetubanyiganye ng'omuntu. Ne mmanyi nze nkulidde n'akulabye ate aludde waawo kweyo kali. Aludde wo ye. Nusura. Aludde wa amaze oka emyaka. Kati nze simusinkanangako ng'omuntu simusinkanangako ne twogera. Ne mulaba era manyi nti wabeera wakolera. Kwanza we nakule wonna manyiwo. Teri nakule we simanye. Kuba banza lyewe nakulira kati awo mbeerawo kati awo eyo kalina yennyini manju waloba chali bange betwakula fenna waloba makanika waloba bloka waloba sale bisumuluzo bonna bachali tukuze fenna kati ebibeerawo byonna baba bengamba ate no yo mukyala mumanyi nesogerangako naye ne mulaba from a distance kati Ben Bagio ye chali wange myaka mingi kuva ku Bukedde TV monitor kuvira ddala monitor publication twawandikanga fenna twakulanga fenna ku monitor enyumbi yali ku monitor okujja ku Bukedde yali ku monitor yali ne ku radio ne yaba Masembe yali awe Namirembe awo radio yabogede Masembe bale bagitani Subi oba yiyo Subi Subi Ben Bagio yomu ku bantu abasinga okumanya sports mu Uganda by the way ali wala ali mu league zaba Makanamanya Maxali Kabuleta Kabuleta Sekamate bana bala bakola bukozi ne ali mu batuufu benjini Ben Bagio amanyi sport nnyo mumanyi ddala sikumanya ng'omuntu ne family yabwe yonna ngimanyi nange bamanyi twabeera ffenna emyaka mingi Ben Bagio yabeeranga Maganjo tumanyiganye bulungi Ben Bagio so Uncle Tagusula buza ku bantu n'oluvannyuma tweyongereyo sooka babuuzeeko nkubulira ebiddako basebo ne banyabo balamusiza mwebale ddala nja beebaza tugobereranga kikulu nnyo ne feedback tuzifuna wonna bannanga omuntu okubeera nti afuna obudde n'akulaba nsonga nkulu nekyo tubebaliza ddala bannange Uncle Tagusula njagala onako olwayo tugenda kwogera ku nsonga ziri machuwa otubuuliremu ekyokuyiga ekirimu mu bantu babiri ojja kunnyonnyola kimu ku kimu fayino yaba MPs abagenda okwesimbawo ku kadi ya NUP finalist after appeals and everything yafulumye mwannyinaze kyannumye nnyo Flaviana Mulindwa taliiko nga bwe nali nsuubira after the revision taliiko talina kye yayogedde talina kye yavuddemu tannawa notisi yonna yonna ezze kitegeeza ki mu bulamu kuba Namulindwa omumanyi bulungi actually gwasooka olreleasinga ano statement ku internet egamba Namulindwa yawaayo buli kimu ku mulimu ku lw'ekibiina kimu ekyokubiri twalabye Proscovia na Bossa statement gye yakola ku baba abantu bange bano baŋŋambye bowe bakulindira ne baŋŋamba ku kyatuse ku Nabbosa n'engeri gye yazeemu ebintu maanyi gabawedde era nalabye abaana abamu ku internet awo ba Frank Antambi basajja bange nga bagamba nti Joyce bagala tusonyiwe Joyce bagala tusonyiwe Mera Segona tusonyiwe nga bagamba abantu babasonyiwe tandike ne Nabbosa kirimu lesson ki bubaka kiboyinza okuwa Nabbosa abantu balina kiyigirako ki mwenga abafuzi ababaddeyo ku top yes okay nsooke nani soka ne Nabbosa Nabbosa yatute kadi ya Mityana okukiikirira abakyala Woman MP agenda kuvuganya ku kadi eyo ng'avuganya n'abalala nga mumuli n'incumbent ye Joyce Bagala now tusooke nakyakuyigiramu ki
Ninabakoba owa yero owenalemu Alan nze nyina ekizibu kiri kimu nkuze banzalawa nkuze banyoma kati by default nze nga tegusuulwa nze mpagira ba underdog banafu beba ensi beyita abanafu lwansonga emu oba bbiri gwamuyita omunafu sigwe Katonda gwamuyita omunafu naawe omanye abantu banyumirwa okwogera oyo ayinza n'okuba ayogera jjo nyina be nayabizza bana nga kuliko n'omume ba parliament mulamba nesijja mwogera manyola ne mugambye nti ate tutawaana twabadde ku live nti ng'oggyeko akakiiko akakosase akapaaka mbulireyo obulala bubiri nanaagira nga tumuyita buyisi kubalira kikanga 2-3 asira mwogera mubaka wa parliament abaddeyo kisanja kimu ni abaddeyo nimugamba nti gwembuliye bukiiko obulala bubiri busatu nimugamba gwembuliye mubaka wa parliament nimugamba mbuliye bukiiko obulala busatu nanaagira netudemu nawe zasimanya ataka president konze kayite nga bakayita nga takamanye Alan ngeri y'okuyisaamu abantu amaaso ndowooza ino okukoma buli muntu abeera n'omulundi ogusooka kikyenjizeemu teweenyoomanga osobola okuba oli munafu mu aspect emu ninga omwenda ate oli tiki lwaki omuntu bw'akola ebibuuzo kyogamba oli mwafuna 10 ku 10 mu kibiina mubeeramu bameka abafunye 10 abaana kuyinza n'okuba nga tekuli nga bafunye 9 lwaki abantu amaaso bagateeka ku 10 erimulemye 9 ne bakibuusa amaaso ani ali complete aboogera bonna gwegezesa audience yo aboogera bonna bakubulira obukiiko obulala obuliyo kansooke nzijewo kino nga tunabagamba context now nga sinabagenda mu context lwaki mpagira nabbosa badeka mbere kiriya mpagira nabbosa ate ndi wa nuupu ate afuna kaadi ninga ndi wa nuupu 10 ku 10 naye antwalako kaadi eyansinga Faizo Sebayiga muwagira era gwe mpagira kanzire ku nabbosa ekibuuzo ekyamubuuziddwa nabbosa byabadde ebibuuzo bibiri bye nayogeddeko gye kusooka okumpa ekyokusatu kyasoose kinawulidde omwami omu ayogerako nti bamugambye n'agamba nti parliament oteesayo omulundi gumu mu myaka 5 kati bwe tuba tuli mu nsonga kyeyagambye okay kati gwe bwoba okiraba mu ndaba eyiyo nabbosa oloza akitwala nti omuntu ateesayo omulundi gumu myaka 5 era ye context omanyi omuntu atakwagala omuntu akuzaalawa omuntu alooza mbu si yegwe omuntu alooza mbu yakusalirawo yagambye oba kukiika kati n'omanya nti parliament tukiika oluvannyuma lw'emyaka 5 tukiika oluvannyuma lw'emyaka 5 kyali badde kutuula oluganda ne lumutabulamu niyo yatulaba yagala tulowoozesa nti nabbosa mbwongo bwe amanyi batuukula omulundi gumu waliwo substance ne form tuli bantu bakulu tulina kutunira nsonga in totality ne tulina context oli gyayogereddemu ekyo katukiveeko ekyo kankireke nze naawe nabatulaba bakimanyi nti nabbosa akimanyi emyaka gye 5 gy'okiikayo luyinza okuba olulimi lwagizeemu naye omuntu atakwagala aba ayagala osleepinge kigambo kimu akulemereko tugende ku nsonga eyogerwako ekibuuzo kyabadde ki kiki ekimwogezaako nabbosa mbuli ekibuuzo ekimwogezaako bo bagamba mbu honorable nabbosa mbu yalaze nti talina kyamanyi mu politics abantu anti kyeŋŋamba ekibuuzo ekyayogeddwa bamugambye bw'oyingira oyagala genda kakiiko ki kyekyabadde ekibuuzo nabbosa n'abaddamu nti njagala genda ku ka entertainment kubanga nze ndi wa art nze ndi wa bitone buzibu ki obuli awo singa okufuna omwana yafuna obuna lindako singa ofuna omwana yafuna obuna olunaku lwo olusooka ng'agenda mu secondary n'omugamba nti oyagala kukola combination ki
asojogera ngeyesinga mu Uganda asojogera tuve ku PCB obakwa biri mu haya no mugamba nti oyagala kusoma ki nagamba social studies kitegeza musiru aba painting the picture kuba kino kyavaamu tekitegeza nti bwanagenda mu senior wano tabiyige subject nazimanya nti nedda bwotuuka wali sciences bazikutulamu nemba mu physics biology chemistry math tekitegeza nti omwana tegenda kuyingira secondary kubanga bwamubuuzizza nti oyagala kukola kinagamba biology alina papers mmeka biology alina papers mmeka kitegeza omwana musiru kitegeza musiru ekirala bano abeeyogeza bameka obukiiko ababumanyi yabadde ategeeza ki yagambye nti kati nga boolaba eyo bill eryetteeka erya corporate law eryo ndyagala kubanga munnabitone muzanyi wa firimu ye alowooza nti ajja kuyambako ku industry y'abafirimu ey'ebitone kati nga ye kyategeeza nti ekyo kyonna akakiiko akakwatagana n'ebyo wendi ate akakiiko gyekali akakwatagana n'ebyo kati bano balemedde ku kino mbu akakiiko gyekali oba tekaliyo tekusobola nga nzire mu katembo oyo tukwatagana omuntu yenna bw'aba ayingira ekintu ng'ayingira ekintu kati kambuze omuntu bw'aba mu kyalo ng'ajja mu kibuga abamanyi ki Kampala abyawula nti ono Makindye ono Olubaga ono abatabimanyi kitegeeza bwanajja tabitegeere kyawo okuŋŋamba tegeza najja Kampala kuba twambuuza nti olagawa n'agamba Kampala yali badde agamba Kampala kitundu ki nga tamanyi sense temuli makulu tudde ku nsonga ennene oyo abatayagala Nabbosa afunye kakisa kwe yeetoololera abatayagala Nabbosa ng'omuntu mbu yawulira balinamu consultinga Nabbosa to be yalowooza feeti ya Nabbosa erina kuba mu ngalo ze bwe taba mu ngalo ze olwo katoolo kambuuze Nabbosa wekiba kyamulemye ate olwo be yawangudde golo bwemala okulema okero ate ogamba otya mba yasigadde katebe coach put alonze line up agambye Onyango sigwosookamu Magola sigwosookamu coach ogolikipa wokusatu yakwata kyani bamuyitani Sami Magola bali ku national team ne oli yatukwatira kyani golikipa mwerabidde oba watambala oba watambala bulala ayatukwate n'agamba yali mu miti olwaleero asazeewo yoyo kitegeeza ku olwo bakidde yo yasinze tuli fena okay ekyo katukiveeko okimanyi nti Alani abantu balowooza Nuupu teyawula Nabbosa nabaagala abantu bwe balowooza bonna bamanyi Nuupu emanyi baagala emanyi ne Nabbosa ate bombi baagala ate bombi baagaliza kubanga bombi bameba ba Nuupu bombiriri okimanyi nti Nabbosa memba wa Nuupu ate baagala okimanyi ne memba wa Nuupu okimanyi nti bombi Nuupu ebaagala ne okimanyi nti bombiriri Nuupu esinga kwagala ani anawanguza Nuupu pulira twagala ki memba wa parliament twagala aliwa tugenda muki tugenda mu protest vote protest vote mulimu obukiiko bwa parliament ekigendererwa kyaffe ki twagamba ekigendererwa kyaffe kya protest vote interest yaffe teri nnyo kuba MOP eri ku ntebe ennene Alani bw'okola kampani ne bweba yiyo oleeta abantu abalala ne babeeramu ne key positions zibeerawo ezirina okubeeramu abantu abakugu n'ekigendererwa kyaffe ki ekigendererwa kyaffe tugenda mu protest vote twagala ntebe era ffe tulowooza parliament eyiza n'okulondebwa endala kuba akaseera ke tugendamu twagala protest vote
kitegeeza ki buli alina obuzibu bwonna babba ettaka lyo bakutira omuntu ebbeeyi omusolo n'ebirala bagenda balonde bwe banaamala okulonda nga tonagenda mu paliamenti kuleeta ono gw'ogamba nti waakabi waliwo omulimu ogwetagisaawo mu makkati ate ono tagusobola okero si wakawo tagusamba walabyo jjompya gwe twasamye ne Algeria waliwo kisajja kye bayingizaamu awo kinga kiheve kyayingidde oba kinamba 9 kyayingidde oluvannyuma naye sibamanyi bulungi mannya okero teyavuddeyo mu kaseera ako nga tetwetaaga okero omupiira gwa Afirika gwa nkuba etonnye tetwagala wa paasi twagala agukubayo yenna bosa tetwagala agusiba nenono bulungi ne twagalaani mu kaseera kano twagalaani na bosa tumulaba ng'azoganya nga tava makomera nga taking on police DPC RDC nga batekinga ono ne bamwambula natagwamu maanyi nasigala nga abalumba oyinza muteeka katebe n'oteeka mu waayogera luzungu twagala luzungu wano okugiko nga tetugenda ku protest vote omanyi abantu Museveni abafuzi emyaka aga kati batandise okuwunga okubirabo obulala okukkiriza nabbosa tannakkiriza bano bakkiriza kyova bagamba tugende tulwogere oyayo era oluzungu lujja tuyambako kuki tulwetaaga mu paliamenti anti nga Uganda eteredde kamboze ennyumba yo ng'ekutta omuliro nga waliwo akawala akamu akalungi ennyumba ekutta omuliro waliwo akawala akalungi ku kyalo noono nga si mulungi bulungi nga kyakula sajja ekutta omuliro omumenyo oyagala kuziikiriza mazzi otwala kalungi oba nagenda okuyiwayo amazzi oli alijja nga biteredde Uganda ng'efuuse ennomo sajja beeremedde mu nzungu myaka 4 bafukuta luzungu tubagamba katwaleyo kwatema tebaagala bawoza katulwogere nga balwogera ddi netufuna ki kati bakasogedde balwogere emyaka 4 tufunye eki mbu bafukuta luzungu twala atema omanyi gatuso owamirane betwagala mu kaseera asotta buli omu alina amaanyi ge buli omu alina strength ye kada akaseera ketugamba abantu abalondeddwa okusinziira opponent gwe tugenda okusamba tuli kwawe twagala omuntu agoba saalinda ne bamuwa omupiira mbuye ayiseeko nga maliriza tulekerawo ejjoogo bampeyo ensonga emu lwaki Bosa tasobola kuba memba wa parliament mbu yagudde ekibuuzo kya Baba TV kisi tuyamubuuziza ekibuuzo n'abigwamu okimanyi ne Bosa yagambyeko ng'asaba nti nkutwalemu wakalabye okimanyi nti yatuuse kisa n'agamba oba ogamba simanyi luzungu kutwalemu twetwale wano kyogamba ne Bosa tamanyi luzungu alumanyi tamanyi luzungu alumanyi katobuze buli ki kyogamba buli anaagwanga enamba emu nga tujjayo kwe tubatambulira buli anafuna buli ana asiba obubi omupiira tugwe fuluma buli aguba purayindi ti ensi etambula bwetyo nti ensobi bakola ne rain nti omuntu abeera defined olwa moment emu ate gyayogedde obulungi neevaayo kale bo bagamba tekaliiyo nzikitukiriza tekaliiyo kubanga yagambye ayagala genda ku entertainment batutere mu comment section abaagwawa comment ojazisome bagambe batekewo nti kubanga bagamba tekaliiyo niye tegerekese nti yagala gendaawo awali bya art tategerekese batere mu comment section agwawa kibagamba talina waagwa mu comment section bateremu agwawa kubanga kati Alan bwogenda mu parliament okusinzira obukugu bwobadde nabwo eno wabweru era bwe batula speaker ne bagamba gw'oli musawo genda kuki kukabasawo gw'oli musomesa osogenda wano gw'oli mubazi wa bitabo accountant genda wano kyogamba entertainment ena weegwa kuba kati abo abeeyogeza Alan bagamba apankingemu abeere w'amazima ateekemu nti nze ndi munabitone ndi wa art ne bannange ngwawa kati bo bateremu waagwa
bateremu wagwa bateremu batugambe nti wano nti odo agende eno kakati nze kambayitiremu ko wano anko tegusuula standing committees last 2.5 years mu Ugandan Parliament. The composition of standing committees is as follows. The Business Committee. The Appointments Committee. The Budget Committee. The Committee on Climate Change. The Committee on National Economy. The Committee on Equal Opportunities. The Committee on Rules, Privilege and Discipline. Committee on HIV, AIDS and related matters. The Committee on Human Rights. Committee on Government Assurance and Implementation. The Committee on Public Accounts, Central Government. The Committee on Public Accounts, Commissions and State Enterprises. The Committee on Public Accounts. The Committee on Science, Technology, Innovation. These are the departmentally related committees. The composition of sectoral committees is as follows. The Committee on Agriculture, and Animal Industry. The Committee on Defense and Internal Affairs. The Committee on East African Community Affairs. The Committee on Education and Sports. The Committee on Environment. So waliwe nambulidde nga yagamba mpakati ng'eya Education and Sports Committee zino okwawulwa. Is Education and Sports. Again, the master. The Committee on Environment and National Resources. The Committee on Finance, Planning and Economic Development. The Committee on Foreign Affairs. The Committee on Gender, Labor and Social Development. The Committee on Health. The Committee on Information, Communication, Technology and National Guidance. The Committee on Legal, Parliamentary Affairs. The Committee on Presidential Affairs. The Committee on Public Service and Local Government. The Committee on Tourism, Trade and Industry. The Committee on Physical Infrastructure. Kakati Chemboza. Oyina ku namba ya Munabitone Kibgomanye. Dr. Hilderman. Yes, ya Hilderman ogina. Ndayo kanjirina. Oyine ya Kayemba Solo. Osolo mukubira kawo. Honorable. Obe ya Geoffrey Rutaya. Ogina. Mukubire ko mubuze mugwawa. Mukubire ko omubuze mugwawa. Muntu nyinzo mukubira nga teyetegese. Oyinza okutaka luko omusajja. Nzikanya nawe bonanzi kubane honale sijja muwogerako wede kutwa twabadde naye honale bamazeeyo kisanja kye kisoka amazeeyo so wanopo tondete abuzipo ne twabadde ku line ne mugamba committee gwe zimbulire ndetukane cyane tumugamba kale gwe tubulire gwe jojo tuula ko ziri endala zireke kote ko kuboti na committee ko tuula tubulire iyo buli MPI ina committee ko atuula yes babateeka committee ezenjalo okusinziira obukugu kati nga bwenda entertainment simanyi bulungi aso kumutwalanga mu gender nala in fact njagala mbuli owolugezigezo mbuze entertainment igwawa oyo kagezi munyagezaako okuwalampa omwana okumufiirako ekirala Alani abantu tebagala kwogera mazima jo lwabadde jo lwabadde lwa Mande nali awo ewa Bakuli bave wa Bakuli waliwo Cafe Javas ewa Bakuli nengenda okufuka okuyingira tapu teyanfukidde obuzibu tapu yaki ey'amazzi kunaba mu ngalo teyanfukidde obuzibu neginyeramu weti nenjiramu bwenti ngenda kamenya nempita omwana asiimu nemugamba soko gye tapu ennemye nagamba tota wano tekako butesi sensa negayiika nabadde ngenda kusulawo kitegeeza ndi musiru omwana yagambye yagambye oteekako butesi boti ngalo tolina wookwata oteekako butesi ngalo sensa kati amazzi negayiika nabadde sikirabangako naye nze mbuuza sirina buzibu n'ekyo era bwe nalabye bweti nenkanyola nenjiramu bweti nga tekagira nempita omwana bana bakirininga nemugamba musajja kantuko kannemye njakunaba mu ngalo ne kannemye nagamba tegusuula nawe toli mwavu oteekawo butesi boti ngalo negayiika negamba ako nako nkayize
ne muwayo eky'ebbiri ky'enkumi awo neetambulira wasomye kitegeeza nti kinti emmere siriddeyo n'enjiryayo kitegeeza nti siriddeyo kitegeeza banfulumye kafe javaasi olw'okuba kannemye oba tebaddamu kuntwala sisaanidde kubeerayo mbukati akamanyi yaliddayo yekanze sikirizibwa kuddayo tutunulire abantu mu butuufu bwabwe ffenna bwe tuli buli mu aba n'omulundi ogusooka ate buli mu asobola okubeera beta Alan toyina kyokola mulala kyatakola kyetugamba mwami Museveni yalooza yeka asobola okufuga eggwanga lino tumugamba n'omulala asobola difuga kati kyekimu kyekiri ne mubabaka ba parliament alooza mbu bw'ataba ye abalala bamaze emyaka 2 abalala 3 abalala 25 abalala 15 bafuga n'omusajja bo balooza yeka yafuga tubagamba katukole mu substitution bw'ate tetukola mu substitution andi gwe muleeta myaka 10 toyina kyokola oyogera luzungu oluzungu lwetaagisa mu parliament lwetaagisa ne bwe batolina birowoozo terwetaagisa tukole bwe tuti Alan tukole bwe tuti oyina abantu babiri oyina omu tamanyi bulungi luzungu naye ayina ensonga z'abantu oyina omulala amanyi nnyo oluzungu n'ensonga z'abantu sizaaliko otwalaani ayina ensonga z'abantu azimanyi oyina ono afukuta nnyo oluzungu n'ensonga z'abantu sizaaliko oyina ono tamanyi bulungi luzungu n'ensonga z'abantu tazivaako ogenda naani twasomanga n'abaana nga balina handwriting eri nga kiso nenga spelling bule kabisa n'okubitegeera obutegeezi nga tabitegeera nenga handwriting kalaso nga handwriting kiso nemala basoloza papers ne bagamba eyo gitunulamu n'ogamba waawo natera kubanga byawandiise abimanyi kyogamba abazungu ewaabwe pepa y'oluzungu bagiyita bogende eboogereza gye wabadde UK bogenda kusomera baana bonna bayita English bafuna 9 teriyo bagwa bafuna 5% 17 bagwa ninga temuzungu ni wano Oluganda abaana balugwa balugwira ddala kati kiki tuliko twagalaani Alan mu parliament gojjeko oluzungu lubeekwekamu twagala bwesimbu twagala mazima twagala atumanyi twagala tagenda twerabira twagala atwalayo bitwamutuma nonne sale luzungu awuliriza president kyagamba awuliriza abantu kye bamugamba omanyi bakoki kocha gwe ng'oli kocha n'ogamba nti substitute Jose vayo tegusulwa yayingirayo Jose n'agamba nze sevaayo oddamu nemumumpira lwaki mumulowooza abalabo tebanyiiga abakyali musambiwo ajemedde kochi kati point eri nti siraba buzibu bwa Nabbosa siraba nsobi gye yakoze mumunenya kwogera mazima mumunenya kubeera muntu mumuwogera kubanga yagambye byakakiika kaliko ebya entertainment kenjagala yabadde ategereka bulungi mwe mukamunoonyeze kuba mupya kati buzibu kyo mbwe alemeddwa ololololo twaki kyekiriwaawo bwe nyingire mu paaka nenga bannange zemakindi zeziriwa ntugobye mu paaka okubeera ow'amazima baagala yeekoze baagala diyeke alimbe yeefuule kyatali agoge amazima akubuulira amazima temwagala bantu bali real temwagala bantu bali real abaana ba Nuupu bali kulabyemu bulungi ate kudda wango tegusuulwa nze ndi wa Nuupu nadde njagala okukubuuza era oli omu ku balekkyala ku Nuupu eyo osomesa ate yansomesa communication osomesa communication abaana bano mubayisaamuko what happens there wama tusigire ku kifaananyi wenga lekkyala ku gundi ku Nuupu abaana basomesa tuba tusomesa abantu bangi tuba tusomesa ne Mufumbiro bambi muganda ngo Omusibe Kenneth Poka Kande n'abalala communication nti one
omuntu alina okufuna communication eya politician tuli fenna niira okuba nti essomero tono buli muntu asobola kukola ki kugenda kusoma ne point eri nti kumanya soma kwa bwerere levels za njawulo now mulimu levels mulimu ba foot soldiers basoma mulimu abakulembeza abaliyo mulimu ne ba professionals kyetusoma ye kibayita effective communication one okulaba nti otegeerekeka otoyogera kigambo ng'oli asobola okufuna amakulu ag'emirundi egisoba mu gumu okulemera ku nsonga naddala ez'ekibiina abantu basobola zitegeera kubanga kyotunda n'ekira biki by'otunuulira bingi biki ky'otunuulira nga tolina kwogera n'abantu olina okumanya abantu be baliwa interest zaabwe ziriwa biki byenyina okwogerako basics okumanya eno intro eno ye body eno ye conclusion nina kwogerera mu tondi bwe nti ninako best communication then mulimu levels zigenda zeyongera okusinzira ba professionals abakulembeze ba MOP councillor n'abalala ne ba foot soldiers mulimu abaana abaddeko mu class yo nga babawadde kaadi baweerako ddala baweere mwebali ate muli MP ne ba foot soldiers mwebali n'abalabi bafunye kaadi ba councillors n'abalabi mu face ziwera nga bafuna kaadi kale nga tutadde ebbali ebyonna mwannyinange Flavia Namulindwa twali tusanyusa abamu naddala nze nga ngamba wow finally Flavia bambi kano ke bagenda okuddamu okureviewinga kadi bagenda gituwa tebagituwadde but Flavia has kept abadde mukakamu kyekigamu kinyinza okukozesa kino kyegenda okugamba one Flavia muwanguzi njagala okutwala okuyozaayoza Flavia nti muwanguzi success ejjira mu phases ensi yonna yakirabye yabadde yagaliza Flavia Namulindwa tekyasobose bwe ziba ziri steps 10 ya 10 mu ya mwenda nyina obaka nti Namulindwa oli muwanguzi Namulindwa yanyingiza struggle but this struggle abantu babiri abaginyingiza one waliwo omuvubuka bamuyita Kasirye Bambi gwe bakuba ali mu America yali munnamawulire yasooka okunguza ekintu ekyo ekya nopo maaso ku maaso Kasirye ali mu America ono gwe bakuba Bambi yasooka owokubiri yali Flavia Namulindwa era Flavia Namulindwa nagambako ya resigning omulimu yagenda kubokedde nayogera ensonga z'enkyukakyuka ku mpewo ne bamuyita ne bamugamba genda obimenyewo okujjako omulimu mmye n'aguma natakikola nayagala yesimbewo egomba ate awo yamala n'agendya mu America akomyewo ebintu tafunye kaadi apiiru yabaddewo twabadde n'essuubi tagenda gifuna manya agenda gifuna teyagifunye naye nze ndi ttiimu Namulindwa teyagifunye ku luno neruddaddako ajja gifuna kubanga asemberedde nnyo omanyi boiling point eri ki 100 degrees Celsius. Now kati Namulindwa zibeera 100 degrees ali mu 98 abuzaako degrees 2 kusigalawo you see abaki batamanya aladi teri kintu kibayita failure kitegeeza delay just ya myaka 5 kyendowooza nti bwanaasigala nga bwe mulaba kubanga kuli baali bagambye mutagiwadde yasigala ali solid bulungi yasigala akyali ku struggle ne kuluno ndowooza kirumamu ng'omuntu kirumamu ng'omuntu nenze kyendowooza at the end of the day olunaku lwolumala ne lutuuka tayimu yeemala neetuuka ate etuuka w'ogyetaagira mu kaseera akatuufu alani buli tayimu ya muntu ekyuka oyinza obutafuna leero olumwa naye enkyofuna ate n'osanyuka nnyo n'okusingawo ensi yonna yakirabye tekyasobose nekyemanyi kijja kusoboka omulundi oguddako alani abantu tebagala gumiikirizaako ogumiikiriza bwe kibanga bwe kityo bwe kizze n'ogumiikiriza kati gwoli kuki nagumiikiriza emyaka 5 mbikaminga beta oddeewo weekeberemu nekebera neetereza mbikaminge beta myaka 5 ngenda kubouncing back
era tewali kyabaddewo nafunye mukisa gwakwongera kubeera strong kuyigira ku nsobi ze nakola kuba nanga bagenda okubeera mu nsiike bangi taani yange ejja kumala etuuke kuba sikifuddeeko myaka 5 omanyi ebbanga omuntu lyetegekera okuwangula 100 meters 7 years nga wetegekera 9.67 seconds ozetegekera emyaka 7 100 meters 100 meters Usain Bolt seconds mwenda n'obugwambutini teziwera 10 under 10 seconds 10 seconds ozetegekera emyaka 7 ng'ogyemu Idi Christmas olusooka byonna nga temuli myaka 7 atali kuwosaamu ekyo Usain Bolt kye yakolanga nze sigenda kuwosaamu okumala emyaka 5 ngenda kusigala nga ngende mu activities era ngenda gobere omukulembeze waffe Kyagulanyi Center mu His Excellence ngenda kusigala nga nkunga nga nsomesa nga nsoma ntegeera struggle Alan ne Mulindwa yawangudde okulaba okwange kaseera kagenda kutuuka ekimubulako kyokka kya kaadi kye mugamba ne success tejja buzzi nga Miracle mulundi gumu kibwatukira asemberedde nnyo ali ebitundu nga 98 ku buli 100 agenda kuwangula ate tuli bantu bebamu ono munno bw'ayingira tewali buzibu nawe ojja kumala oyingire ogambe Namulindwa yakuyingiza struggle yaŋŋamba yakugamba bigambo ki bw'oba wakujjukira Namulindwa yaŋŋamba bigambo bingi yaŋŋamba ebya Buganda nagamba amasasa ga Buganda gane 18 bajjajjaffe beewaayo ne bagafuna tebagafunamu ne kati ffe twenjoyinga bano basajja mu 86 bagenda mu nsiko mu 8 batereze ebyo ebyaliwo eggwanga lyatereera ne bwe batofunye ne abazzukulu olwamu ffe tujja kufuna ye taani yaffe naffe tubeereko kye tukola oba ffe tetufunemu tewali buzibu naye abaana baffe n'abazzukulu bajja kukola ki abaana baffe bafune we batandikira nangamba Innocent tuyingire Nobu nenjiyingira I resigned my job nenguvaako neŋŋamba ngenze mu struggle you see Alan abantu boogera bwogezi bigambo omanyi kye bategeeza okuwandika resignation letter n'ogitwalira HR nkimanyi kuba nakikola n'omugamba nkomye wano nga ne contract yebadde ekyabulako emyezi 8 nkimanyi kuba nakikola abantu boogera bwogezi ne bino bya ddala oli neyewaayo n'owulira ebigambo okuva mu family okuva mu byemikwano okuva byonna n'obigumira n'oyingira struggle kati ekyakuyingiza struggle kiweddewo kigenze tekinaba Raila Odinga avuddewo mu bulamu bw'ensi leero kibi nnyo ekyamulwanya tekiwedde kye yalwanirira oba osanga ebimu byatuukirirako ebimu byatuukirira ate otalu kuva ku taata we ajja kujjukirwa nnyo taliva mu byafaayo bamusiba emyaka n'emyaka abaddewo mu struggle yonna n'ekitaawe yaliwo kuba ate bannakenya baalwana tebalinga bannayuganda omanyi bannayuganda kumpi independence twagifunira kakeeka kumpi kakeeka tetulinga bolaba bannakenya baalwana ebyeddala Raila Odinga oli Lamoji nono Uhuru Kenyatta baali babiri balwana at one time bagamba taata wono Odinga yalina omukisa nga bakutte Uhuru Kenyatta ogw'okufuga Kenya n'agamba sigenda kikola nga abazungu bamugamba kakatukuwe gwofuge n'agamba sigenda kikola nina okulinda Uhuru Kenyatta ye mukama waffe omanye ekyaliwo bwe yagaana n'okutuuka olwaleero omwana we abadde ali mu maanyi ag'amaanyi lwakola kintu kibatwala nti kyali nationalistic kitaawe kye yakola era wano kyekitubulamu Alan nkubulira ekizibu kya wano kubulira ekibuzibu kya wano buli omu asobola buli omu alowooza asobola naddala wano mu Buganda tulina abaana envuumuulo bakabiriiti envuumuulo line-up obamanyi
bakuvuka batombola kalevu Mpuuga Segona Namboze Lukwago Semujonganda Muwanga Kivumbi Mbidde abo bonna ekyababulamu kiri kimu kwekkiririzaamu nti Allan yabaatukulembera kyokka mabike bani kukkiriza nti fenna tuli ku kigendererwa kyekimu Allan yatukulembera kyekyoka kubanga tiimu eri wano breed eri wano sigiraba mu regions endala ne buli omu alowooza Allan twala eri twagaana ne gwe tulaba top scorer nga alina goolo 32 mipiira 24 era oli agamba sidda mabega w'oyo nenga ensi yonna egamba banange ono ye mwenda oli n'agamba nange emyenda ngisobola sambira mu ttiimu y'oyo sijja gumuwa omupiira ensi yonna era obitegedde tozakaalani obitegedde ng'oli erabira ddala mwenda ye Kyagulanyi kamberekkiriya mwenda ye Kyagulanyi gwe tuba twegattako Halandi waffe oli n'agamba nze sibimanyi yali abeerawa wa ghetto yali anywaki nolaba akatogo n'atayina Mukama abalaze nti yono gwe tuba tubeerako tuteebe tumuwe emipiira tuteekewo buli mawuza gulinga gwamulemye wano ngaakubye ebbali wano ngaasibye bubi nze teyanneebuuzaako lwaki obwene tansaba mupiira tetudda mu busongasonga obutinitine nenga tweraze nti ffenna tulina kusambira mabega woono Allan bitegereka mpola waliwo omulala gw'obadde ogamba Nabbosa agenda kulayira tudde ku mulala Nabbosa agenda kulayira ate mugenda gamba tajja kulayira tasobola kulayira ebyo tubiveemu tudde ku mulala Nabbosa agenda kulayira wale kubanga kyaliko kyekituufu naye ensi eno ogiraba ebyewunsa tebiggwayo ate miracle kisa happeninga era as I believe bisobola okuca ku makyalo ne tuba Nabbosa nga awangudde kati Allan omanyi Abannayuganda bo abantu bagwa mu mangu amaanyi wano mu Uganda era nasanyusa nnyo okulaba Nabbosa ng'atudde ne Geoffrey ng'akomyewo ku interview ngamba she's a strong woman yakomyewo tewagirabeko interview nagirabye oba yadde ne Geoffrey nanyonyo ki yabadde ategeeza that was good and that's being brave olaba nze kankubulira anko tegusuulwa kankubulire mu nsi muno abantu balowooza nti ebintu byonna babirabye biweddeyo era be balina experience muki mu nsi kati Allan genda maaso empoza enyuma kati oli bulungi otambula bulungi abantu balowooza abamu aludde mu politics alaba nti zonna corners olaba n'abantu abamu nga bagamba kambayo ku byafaayo bya Uganda ebya elections bezze zitambula kambayo ku byafaayo bya Uganda ba MPs we bazze bayitamu ng'olaba zonna zaawa ntuufu neetalekaayo kali kasobola tugamba n'atugamba naye nekyotaasuubira kisobola okuhappeninga kanku example kanku tegusuula wabadde ku internet week eno walabye ku mukazi eyavudde ku olaba nti abazungu bagezi nnyo olaba nti abazungu be baleeta n'enkola ya passport omukazi api yalinze F Kennedy International Airport n'abawa passport abazungu basiba mu bwengula balina ebizungirizi bazuula buli nnaku ensi simanyi waliyo eno waliyo kino omuzungu yalabise kwa America si Kenya ne bakebera passport ng'era simanyi ka chip bulungi naye nga passport tebagirabangako ensi nga tebagirabangako manya ne anti ne passport zobadde bagitawa ensi bagita tazala simanyi bataza n'abazungu ku airport ne bagamba ne basattira eno nsi ki
bagenza okuddamu okunoonya omukazi nga talabika. Kati Ankote Gusula njagala nkubuuze. Omuzungu ye akaseera kana alowooza ki? Kuba yaba alowooza buli kimu akisaakinzeeko buli kimu ensi eno agimanyi. Muntu omu yekka yeesigaliza okumanya. Kikuwa kyakulabirako ki? Bannaffe baganda baffe abayisiraamu bakyogera nnyo. Waggulu w'omumanyi ebeerayo omumanyi. Oli oba olyeko nga bakyogera? Nakiwulirako. Kituufu. Naye eyeesigaliza okumanya kwonna y'oyo Allah ali waggulu. Kwene ensisi yaffe ye yamanyi ebigirimu byonna. N'ekyo nga bw'ogambye nti okumanya tekuggwaayo. Ate kakakubulire teri ali mu parliament okwo mwomwo ne bannaggwadda beefula bannaggwadda nga bwe yali agenda bali tebamunyooma ng'ayingira nga bali tebamunyooma. Teri ali mu parliament nga bwe yayingirira bali tebamunyooma. Waliwo ka vidiyo akatera okunnyumira. Ka vidiyo ako ka owa PFF yani Semujunganda. Ka vidiyo ka owekitiibwa Honorable Semujunganda. Ka vidiyo nga Siwa kitiibwa. Honorable. Anti wantu mbawa kitiibwa. Byawukana nnyo. Kitiibwa inakifunira Mengo bakigabira Mengo. Onabeera Honorable. Oso kikyusa mu ngeri endala yonna naye bukasita oyogera eyo ekitiibwa. Beene yagaba yawowe ekitiibwa. Kale nsikiriza nze muyita owekitiibwa. Kale tugenderawo. Mpuuga ye wa kitiibwa, Segona wa kitiibwa, ne Semujosi wa kitiibwa. Kale owekitiibwa Honorable. Olunaku President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni lwe yagenda ku Capitol. Semujunganda nga ali mu studio bagasimbaganye ne President. Ka vidiyo yako kanyumira nnyo. Nti kyekyaliwo. Nti yali omuvubuka muto. Ya? Ngoba nili yali mu parliament. But I'm saying yali muvubuka muto. But ka vidiyo yako kanyumira nnyo lwa kintu kimu. Nti confidence n'obumbu yayina kuba tebaalimu bangi. Bantu batono nnyo abafunye omukisa by the way. Okusinkana President Museveni n'atula wano naye n'atula wano. Namubuuza ku bibuuzo. Ekituufu. Nakalaba era oli mutuufu. Ne lwaki tokkiriza nti eri eyinza okubeera ey'omulala equal bw'atyo. Lwaki olowooza nti gwe ayinza okubeera bw'atyo baggwayo. Nga bw'ayajja buli omu n'abeera surprise. Tofuula story yange. Sigifuula. Lwaki gwe tolowooza nga bwe wakikola yasobola okubeera ey'omusaayi muto omulala naye n'akikola. Nga kye wakolera ddala. Oba n'okusingawo. Bakkiriza. I believe bakkiriza. Buli abakkiriza ng'ogamba tojjukira bwe namubuuza ebibuuzo. Ogenda bikola otya gw'obimanyi n'ojja n'ebitabo bwe bite. Lwaki tokkiriza nti yasobola okubeerayo n'omulala? Bw'oba wakikola lwaki tokkiriza nti yinza okubeerayo n'omulala yasobola okukikola? Tegusula ojja kukwata emboozi yange ogifuula ate bulala ate bantu banfune bulala. Ate batya? Abaana ba TikTok bata bagatta emboozi gwe tebagattako. Mboki era bangatta ninze njogera kye mba njagadde okwogera. Akale nyumya emboozi. Nze ndi mu buvumu bwe yakozesa. Kati mbadde nyumya ku mbeera nti buli kimu kisoboka. Tekiri ku myaka emeka gy'oyina, tekiri ku experience gy'oyina, tekiri ku ki, buli kimu kisoboka. Oli mutuufu. Buli kimu kisoboka. Just weesige Mukama Katonda wo ate w'oba okoze ensobi ogambe mu nsobi. Awo nabadde ki nasobezzaamu si kwekaliza mu nsobi. Onfuna. Era nze nga tumaliza programu yaffe eno y'olunaku olwaliro. Wagwe toogeddeeko. Ani? Olw'omulala. Wali wassa. Sa. Matthias. Ate ye member wange wa parliament. Ye member wange wa parliament. Wakatalina ki yakoze. Kitya? Wamwogeddeko nga tutandika. Tewamwogeddeko. Kale mwagaliza akalwa. Mwagaliza akalwa kalwa. Oyagala kuba bukubi naye wa kitiibwa. Gwe nkulaba gy'oyagala okweteeka. Ate kuba ki ate? Sira bwe njagala kuba. Owekitiibwa muveeko. Simuliiko nze ngambye yagaliza Walukagga akalulu akalungi. Musomesa Walukagga awangula akalulu. Nkwagaliza akalulu akalungi
okole byennyini ebikusindiza ngatuuse eri mu sensobizi eri mu parliament kyegamba omwagaliza wangula akalulu mwagaliza wangula buli ali ku baloti mwagaliza buwanguzi aladi ku baloti kubaka abantu 67 kati bondo ogenda baagaliza bonna kambaagalize abantu basalewo mbawo omukisa gwange kati omukisa oguwaddani kwabo bonna omusaabo oba oguwaddani gamba ti omukisa ngwa Walukaga Sir Mathias Walukaga omukisa ngwa Sir Mathias Walukaga no bintu obitege bigira bulungi agendeyo omusajja waffe akikube ne Alan Sewanyana naye bambi mwagalizeeko aliwa Alan Sewanyana nze njagaliza bannopo siwa nopo mba njagaliza Zahala Mala Luyirika oli muna bya mizanyo oli mu sports journalist njagaliza niwono bya kuchusa gwanga bya mizanyo beterere njagaliza ko bitere ndiwa Zahala kalenga alwanako ku bya mizanyo ndiwa Zahala Luyirika Mala gwe mpagira nze teri montata ina kadi ya nopo oyina kuba na kadi ya nopo ndiyo ke kuwagire yali yange bajintwalako simanye sikuwagira siwagira na ba independent sibawagira anko tegusula nga tunaliza programu yaffe olunaku olwaleero bayo obubaka bwosindikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president wa NUP obubaka bwangu nnyo tukusabira sebo atukulembeddemu ogenda okutuuka ku lunaku luli lwennyini olutuufu ogenda mu Uganda empya tukole buli ekisoboka wonna wooli bw'oba osobola okusabasaba bw'oba osogenda kuwagira genda owagire tuli mabegabo 100 ku 100 era Katonda ali saidi yaffe era tugenda kuwangula eggwanga lino litirire nze president wange Kyagulanyi Ssentamu wadde seesimbyewo de safu nakadi president wange kati okiddamu nnyo obanga akolima mu sikolima banji batufukidde obuzibu wakati emirundi nga 6 njagala abantu bakitegeere bayigireko bannanga abala kubanga banji bebasinga obungi ba independent bebasinga obungi ne boogera bingi kati kyekyo Alan eggwanga lyaffe ligenda kutereera tolinayo mulala gomanyaawo ayawereddwa kaadi omulala tewali tewali naye waliwo full soja bambi gwenjagala otumireko yabadde muwanguzi wiiki eno ewedde tumira Sadaman Makebe olabe president keyamukoledde yamugiza ati yamukanzeemu awo namugamba Sadaman Makebe no musajja Sadaman musajja musajja yava eri ku kyeyo kye najja wano ku ground nga temunankyukakyuka n'aguma nti ekintuukako kyonna kakintuukeko neyesimbawo ku kaadi n'atagifuna ey'ebusiro n'asigala ng'ataddewo alumbisa musajja ngwagira nyina mukwano gwange badde mukwano gwange mupya bamuyita mulindwa ali mukono naye yali yesimbyewo ku kaadi oza ne honorable Namboze n'atagifuna naye asigadde nga mulwanye badde abantu abo genda banoonyako bonna twekolemu omulimu ffenna tuwage tulumbe paka kubanga ekisinga obukulu nego manyi kiza kuba kityanga Kyagulanyi ekololo wali alangirira omanye kiri Cameroon kati muzeyi wakazi myaka 92 bia kyasimanyi obakkiriza batannakkiriza niyo obululu bweraze oli neerangirira n'alangirira ninga keeraga bweraze ne musajja mukulu tetunawulya kivaayo nenjo sajja kukwako mu Africa mulimu abantu abategereka waliwo wa Botswana guba wangula nakubira munne namugamba nti ompangudde kankwasa obuyinza teeketeke ate n'akikola nawe no kisoboka kiba kisoboka kisobokera ddala omukulu ogamba nti owangudde Bobi Wine kwasa ekintu embuto evuge kisobokera ddala kale alhamdulillah weba nnyo bayire ddala Nkoteegu sibula abantu baffe tuve wano mbasibula bigabo bye bannange mugende munoonye akalulu bulonde kikulu nnyo kanoonye kalonde kakuume kabanje
kaseera ketugenda mukeeko kale tuyanze tweyanzenge Alan Cruz gemanya ebigambo byankoteegu bino byayogedde bigambo byankoteegu sibaddukanya omukutu guno era nnyogero bategeeza nti musajja mwesimbu nnyo ku kigambo kye ne wano wetulaga ya bwe kiri kirungi nnyo tweyanzenge kale musibe bulungi bannange for now mweraba